naye waliwo ekintu ekimbobbezza omutwe ebitagambika era ng'obutakulimba ebyaddala otulo tukanye. Amangu ddala nga kibajje bafulume abakuumaddembe babambalidde enkokola ne zinoonya obukongovule bangi bavuddewo nga batonya musaayi. Bano tebakomye ku kyakubakuba kuboogoloza waliwo be twalabe nga babawalawala okubateeka mu mmotoka zaabwe ezakazibwako ekika kya drone ne bebatwala mu bifo ebitaategeerekese. Mu bakwatiddwa kwe kwabadde omubaka Derrick Nyeko ne muwaddanku nnyingi bakansala nga kugasi n'abawagizi b'ekibiina abalala. Kati olunaku olwaleero abakwatiddwa 21 batwaliddwa mu kkooti y'e Kawempe esookerwako bennyonnyoleko ku kyabawaze okwaŋŋanga abakuumaddembe ne batuuka n'okwonoona ebintu. Bano baguddeko emisango egy'enkizo okuli okwonoona ebintu omwabadde n'emmotoka ya poliisi ko n'okweyisa mu ngeri ebalabisanga ebyeneena. Emisango gyonna bagyegaanye nga bayita mu munnamateeka waabwe Mildred Lubega Sseggona bw'ati n'asaba abantu be bakkirizibwe okweyimirirwa. In such a serious matter or allegation, an affidavit should have been placed before court, or at least a copy of the bond signed by the accused person. Kyokka kino munnamateeka wa gavumenti akigaanye ng'agamba nti akyetaaga akadde okwetegereza emisango gino kale ng'ayagala baweerezebwe ku mmeere bagire nga bawangaalirako eyo. Munnamateeka w'abawawaabirwa akalambidde ng'agamba nti abantu bawolereza abasinga ku bo bakubiddwa nnyo nga bakwatibwa kale nga beetaaga bakkirizibwe okugenda mu malwaliro ageetaagisa. Era ekintawaanya kyenjagala munnyambeko obuntu bulamu bwalagawa bwaddawa abatemu bo tubaveeko twabategedde basooka bakatankira njaga basooka bakubanjaga ne basooka babasindika mu field kati abo bo twabategedde era tubazze ebbali naye abalamuzi basiteeti bo ak'obuntu bulamu bakateekawa bakazaawa osindika otya omuntu gw'olaba ng'ali mu mbeera efaananako ng'eyoono omwana n'omusindika ku mmeere asuleeyo mu kifo ky'okumusindika mu ddwaliro omuntu gw'olabira ddala ng'akubiddwa bubi nnyo ali mu bulumi ebitagambika ali mu kusoberwa tamanyi kiddako abasajja abalala n'emitwe bagisibye bandage ate nga ebyo bye biwundu byokka by'osobola okulaba ebirabikako bingi tebirabikako kati abo n'obasindika busindisi mu kkomera mu kifo ky'okubagamba nti mugende mu ddwaliro mufune obujjanjabi mujjanjabwe. Abaffe tudiiringa n'abantu kikaaki tudiiringa n'abantu ba mitima gifaanana gitya tudiiringa n'abantu ki bantu ki be tudiiringa nabo abantu bano ddala balimu ak'obuntu abantu bano ddala bantu kikaaki asobola okukwata omwana wa munne ali mu mbeera ng'eyoono omwana n'amusindika mu kkomera mu kifo ky'okumusindika mu ddwaliro. Simanyi oba bantu mmwe ebintu bye mukola mubiraba simanyi oba muddaawo ne mubifumiitirizaako ne mwefumiitiriza ku kikolwa ky'okoze oluvannyuma lw'okukikola kubanga omuntu akoze ensobi esoose bamukubye bubi nnyo okubula okumutta kakati ate naawe n'okola ensobi ey'okubiri mu kifo eky'okumuwa obujjanjabi ate n'omusindika mu kkomera gy'aba avundira avunde buvunzi afe bufi afiire ddala. Kakati nneezo ensobi ze mukola simanyi mmwe ku lwammwe muziraba mutya naye nze ku lwange nziraba ng'akabonero akazibu ddala era akagenda okukateggwanga Uganda okugenda mu kaseera ak'akazigizigi singa tewabaawo kikyukamu. Ekintu ekyo nze ng'omuntu alinaako obuntu era eyabuulirirwa era alumirirwa asobola okumanya obulumi bw'omuntu singa aba ali mu mbeera ng'eno wallahi ya Mungu nkyewuunaganya bwe nkiddamu bwe nkyebuuza bwe nkiddamu siraba ansa yonna siraba kintu kyonna kisobola kukaka mulamuzi kusindika muntu ali mu mbeera bw'eti mu kkomera sikiraba era ng'ebyaddala bwe nkyefumiitirizaako ennyo ekyamazima n'otulo tetusobola kugira ddala era ebyaddala tugaanye nkyewuunaganya kika ky'abantu abali mu ggwanga lyaffe ekika ky'abantu be tudiiringa nabo ddala bantu kikaaki ba mitima gifaanana giti ebyaddala. Mutereevu mbalamusizaako bannayuganda abali mu ggwanga Uganda n'abali mitala w'amayanja mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo abafunye ebirungi naddala nga mbifunye mu bulungi bayozaayoza ababifunye nga mbifunye mu bubi kibi nnyo kibi ddala. Amannya nze Munnaluweero Akimu owa bodaboda Kigatto nzize wano ng'ensonga ezindeese ziringa nsonga 3 zenjagala okutegeeza bannayuganda n'abo bali emitala w'amayanja.
nafunye obuzibu mu bulamu bwange bwesifunangako. Ekintu kino nga kyakoleddwa abantu abalowooza nti bo ba opposition nnyo era nti bo balina obulumi eri bannayuganda olw'ebyo bituusibwako. Ekintu kino ekyakoleddwa abaana aba NUP beyita abafuutu soja abakutte ekifaananyi ekyanyi ne bakigatta ku bajjaati era ne bagamba nti nze Hakimu Kigozi omuvuzi wa boda boda nzize olunaku olwaleero bategeeza nti asiye nze Hakimu omuvuzi wa boda boda naye sinze Hakimu Kigozi. Abantu b'empangadde nabo okumala ebbanga muntegeera bulungi nnyo era amawulire gano bwe bagafunye basobodde okunkubira essimu ne bambuuza nti ebintu bituba ku mutimbagano biki. Ndi wano ku mutimbagano bategeeza nti basebo ne bannyabo ebifaananyi ebyanteereddwako nga ndi n'abajjaati ebifaananyi ebyo si bituufu naye okuva lwe babitadde ku mutimbagano nga kuliko n'essimu yange ebintu ebyo bali mu kunkubira amasimu ga kumukumu bankubira amasimu agantiisatiisa nga famire yange bagenda ogikolako obulumbaganyi nga bwe bagenda okunkola buli kye basobola nga nze bwenzi otulugunya abantu nange ngenda kisasulira ekintu ekiri mu kunnumiriza nfuna amasimu aganvuma agantiisatiisa okuva ebintu bino lwe babaddewo. Ndi wano okubategeeza nsaba bannaffe abali ku kirebe kya NUP okuvaayo okujja okutereza ensonga eno kubanga abantu abali mu kulembera otambuza ensonga eno bafuutu soja. Abantu nga Nuwa Mutwe yakikutte n'abiteeka ku social media handles ze lumbu yali mu kubitambuza nga nze gubitambulizaako tomanyi na kummanya. Wano wensabira abali mitongole by'okwerinda omukulu Damulira Christopher oveeyo at least otereze ensonga eno siri mujjaati naye olwedde zibantaddeko naye ebintu bino okukola byazze abali mu byokwerinda temuvaayo kubaako ngeri gye mutereza nsonga eno. Nze nga nze bali mu kuntiisatiisa obulamu buli mu matiga obulamu bwange buli mu matiga olw'abantu abankubira amasimu n'okuntiisatiisa oluvannyuma lw'okuteeka ennamba yange y'essimu ku mitimbagano. Bannayuganda mbategeeza nti nze Hakimu gwe mulaba nga bantadde ne wajjaati nga nyambadde ebijaketi nga ndine alien skin si yenze oyo Hakimu Kigozi. Nze Hakimu omuvuzi wa boda boda naye atali wajjaati. Nsaba bannayuganda ebintu ebyakoleddwa buli omu ayatadde ku mutimbagano abijjeyo kubanga ebintu byemwataddeyo si bituufu. Towajjaati ebintu bino okusookera gye ndi nze byatandika ng'ebintu by'okusaagirira bitya olunaku lumu okwosaako jjo bwe byatandika. Zaali ssaawa 4:30 ez'okumakya naye nfuna amasimu aga wano mu Uganda mu seconds dakiika ntini nnyo. Okusooka oli wa boda boda bwe kiri ovugirawa? Nvugira mu Kampala muno. Ewammwe oli ova Luweero? Nva Luweero eyo. Kitundu ki? Ekitundu nva mu Kikyusa. Kikyusa. Tobeerangako wa security? Okay, tugende maaso. Kaakati ssaawa zaali 4 n'ekitundu ne ntandika ofuna amasimu ag'okumu okumu. Ku lwokubiri? Bwe nfuna amasimu neebuuza amasimu agankubira gano gonna gaaki. Ngenda okulaba nga nfuna n'ennamba eziva ebweru. Ennamba ezo eziva ebweru nensooka ngano zikwata. Nga tobimanyi? Nga simanyi kiki. Ngenda okutula ku WhatsApp yange nga waliwo ekifaananyi kibataddeyo. Ekifaananyi ngenda okisomako nga bantaddeko amannya era ne bategeeza abantu nti ndi muvuzi wa boda boda era nkolagana n'ekitongole kya Jjaati era nti nkolera mukulu Afande Christopher Damulira. Ne bateekako ennamba y'essimu era obubaka bataddeko ennamba y'essimu eyo namba yange baagijjawa nange kye neebuuza. Kaakati ne bateekako obubaka nti omwami oyo mumukubireko era ne bankubira. Abantu ne basooka bakubira essimu? Abantu bankubira essimu okutuuka olunaku olwaleero ndi mu ssimu nga 35. Zikyavuga? Abakubira bagamba ki? Abantu bano abankubira bantegeeza nti ekintu kyenkola si kirungi. Bakugamba kyokola? Bannayuganda bakugamba batya? Nti ekintu kyenkola si kirungi ekyokutulugunya bannayuganda n'okubakuba n'okubatta. Abakubira? Abankubira. Era ne bantegeeza nti information yonna enkwatako. Owuliriza? Information yonna enkwatako bagirina era ngenda kisasulira. Abantu bano abankubira amasimu
ekinnuma nti bankubira amasimu gakunteerako ssente nti yoba enamba yange registered ku mobile money oyagala ssente obubaka obuntiisatiisa era wendi wano ndi mukuti okuva lwenafunye ebintu bino sinnabatereera ewaka nti okuddayo ntambulira mu kutya olw'abantu abantiisatiisa okuntuusaako obulabe. Otambula otya kati? Yesebo. Mbuuza otambula otya? Ntambula ntya? Ntambula yange mbaako engeri gye ntambula ng'omuntu naye ntambulira mu kwekweka. Essaawa eno? Essaawa eno kuva ebintu bino lwe byatandise. Mbeeko kye mbuuza ekirala. Baatugambye nti oli mu ttiimu ya Alien Skin. Bibadde bitambula mu kutambi obwo. Oli mu ttiimu ya Alien Skin era gy'ova n'ogenda mu jaati. Bwekiri? Nze siri mu ttiimu ya Alien Skin. Ebya Alien Skin saagala bigenda nnyo wala naye nze ne Alien Skin twafuna omukwano nga n'abantu abasinga tebannaba mumanyi. Okitegeeza oli mu ttiimu ye? Siri mu ttiimu ye nti ndi mu ttiimu ye naye nze ne Alien tuli ba mikwano bukwano kubanga okubeera ne ttiimu ojja kwesanga nga buli muntu ali ku ttiimu ya Alien mukwano gwo obanga akumanyi naye waliwo ne baalina nga tebamanyi naye yinga ye amanyi ng'omuntu. Kati nze ne Alien tuli ba mikwano. Kubeera waliwo abagambye nti oyinza okuba wali omu ku ttiimu ya Alien Skin yalumba ekibiina kya Nuupu. Si bwe kiri. Si bwe kiri. Nze oli Alien Skin mukwano gwange ng'omuntu ng'era bw'oli bwakubuuza wano nti Lukungu Akimu omumanyi nti Akimu omumanyi ng'omuntu era mukwano gwange. Kyekyoka? Kyekyoka Alien Skin mukwano gwange kubanga nze twemanya naye nga n'abantu abasinga tebannaba mumanya. Abantu abasinga bamutegeeredde wano mu ndongo. Era okusinga bankubye nnyo ne bantunuzaamu emidumu lwakubanga nti onakolaga ne Alien Skin naye njagala obategeeza nti mwaba mugenzi omutegeera nga nze nakola ki namutegeera dda kubanga yakutegeeza nti kuva dda yali akanika piki ng'azifuuyira ne langi kati nze nvuga boda boda. Kitegeeza nti gye emirimu egimu gyekola ki gyatukoleranga. Yesebo. Afande Damulira y'omumanyi? Afande Damulira mulaba bulabi ku mitimbagano naye nze simanyi ng'omuntu. Tomutuukirirangako? Ate era simutuukirirangako. Kati waka kiri kitya mu kyalo ekikyusa? Baategedde nti bakuyigga? Baategedde era amasimu nagafunye. Okuva ewaka? Okuva ewaka. Nga bagamba ki ab'ewaka? Ab'ewaka bambuuza nti bulijjo oli mu security nga tetumanyi ebintu bino bituufu ne mbagamba ebintu si biki? Si bituufu. Bali bansibako matugambuzi kundiisango. Wafaananye bufaananyi nkyusiza mundabe wafaananye bufaananyi muntu. Sisobola kugamba nti omuntu oyo namufaananye kubanga singa bamugjayo mu reality ne bateeka wano ne wano tetusobola kubanga tufaanagana era omuntu amanyiwe yetegereza ebifaananyi batadde ku mutimba. Era ensonga lwaki ngambye kameramaani waffe akuteeke mu kamera bakulabe bulungi kuba bagenda busala era babutambuze. Kituufu. Okitegedde. Omwami oyo yabadde ayambadde bw'atyo walabye naawe ng'omufaananamu? Sirinawe mufaananira. Toyina we mufaananira? Sirina we mufaananira kubanga bw'olaba ebifaananye birabikiramu oli nga muddugavu nze bw'ontunuulira mu kala ndi muddugavu. Toli muddugavu nga kwenkana oli mu kifaananyi. Okitegeera kati sirina ngeri gye nkikompeyalinga saagala kuddira byange biteeka ku byoli naye nze ensonga yange ensonga ziringa 3. Ensonga esooka nti nze siri wajjaati. Ensonga ey'okubiri nti kiba kibi nnyo omuntu okutambuza information naye nga information gy'otambuza togirinaako bujulizi. Ekintu ekyo kye kisinga okunnuma. Nze nga nze Akimu mbadde hasolinga okumala ebbanga nvuze boda boda okumala ebbanga ebitundu bye mpangaliddemu eyo yonna gye bamanyi mbadde mu mbeera ya kutoba. Naye kati omuntu n'akeera ku makya n'anteekako ekintu ky'okugamba nti nze ndi mu byakwerinda era nze akulembedde ttiimu y'okutulugunya abantu. Ekintu ekyo kimpisizza bubi. Ne batakoma ku ekyo ne nfuna amasimu agantiisatiisa okuva information eyalinkinze ku social media paka leero ndi mu kutya era ne bantegeeza nti family yange bajja gikolako obulumbaganyi. Sisobola kuleka kintu kino kutambula. Noonyeza abakulu bonna abali mu NUP okunnyamba ku nsonga eno at least bagiye ebintu bino kubanga biri mu kukosa obulamu bwange. Naye bakulu be babitaddeyo? Bo basobola okwogerezaganya n'abantu baba babitambuza kubanga ebintu bino biri mu kutambula nga bisinziira ku bantu ba NUP abawagizi b'ekibiina kubanga ye tosobola musanga n'omunnyonnyola. Kati oyagala abakulu ku kibiina bakuyambeko ebintu bino babijjeeyo boogere n'abaana babitambuza. Kati nga bw'olaba nze post gye bampeereza yavudde ku Facebook y'omukulu Nuwa Mutwe. Kati Nuwa Mutwe ne baweereza ebintu ebyo ne babisindika ne babitambuza. Kati abantu ng'abo sango babakulu boogera nabo nti ebintu byemutambuza si biki si bituufu. Ekitebe kya Nuupu omanyi we kiri? Nkiraba we kiri awo. Lwaki togendayo? Tosobola va buvye n'ogenda ku kitebe kya Nuupu n'ogamba nti kino oba kino.
Kakati bw'ofuna essimu ezikutiisatiisa ebyokwerinda byo omuntu addukirako mu b'obuyinza waloopye nasobodde okuloopa nenzigulawo omusango abakulu ne baŋŋamba ensonga bajja kola wagugudde ku ani omusango nagguddewo omusango nti nze ndi mu kutiisibwa era embeera gye ndimu si nnungi sisobola kukkiriza bintu bino otambula era notatuukira mu bantu bali mu bitongole by'okwerinda ne babaako engeri bannaffe abapoliisi nenzigulawo omusango ensonga ne bagitegeera so now ng'oggyeko kuba nti abapoliisi kubanga eno ensonga ya security ng'oggyeko kuba nti walipootinze waliwo abakulu bonna mu security eyawaggulu abakubiddeko babadde tebannaba kunkubirako naye nga mmanyi ndowooza bayinza okuba nga bo balina bungi gye bakola mu follow-up kubanga ebintu by'okwerinda byo bimanyi bulungi ensonga zibaako engeri zitambulira mu protocol so byebyo ensonga yange zengezeezo ssebo omulanga ogukubidde ani nkubira omulanga naddala abantu abakulembedde okutambuza ensonga zino bategeeza nti ebintu byemutambuza si bituufu nze Akiimu ndi muvuzi wa boda era emirimu gyange gyenzize nkola ebbanga lyonna senyigirangako mu bitongole byakwerinda so information gye mutambuza information nkyamu era ndi wano ku mpewo za paalo bategeeza nti ekintu kye mutambuza si kikyamu nenkubira omulanga abo bonna bafuutu soja bali mulimu gw'okutambuza information eyo information gye mutambuza nkyamu bafuutu soja bakirimu kubanga buli omu akirabako nga information agyongerayo buli akirabako information agyongerayo nga bagamba nti omuntu ono tulina omulabisa era obaka bumutuukeko nti ekintu kyakola si kituufu era ebbanga lijja tuuka naye tumukoleko nga bwalina okolebwa akusobola kukkiriza kintu oyina stage ya bodaboda yesebo njirina okyagigendako stage sikyasobola nagendako nze nogwolaba information okuva lyafuluma ne wakasiddayo engoye zino zolaba okuva lwebyajja bwenti bwentambula kiraba era mbeera mu kwekweka bwekwese naye nga nekweka ku bintu byesinaako mutwe namakulu wewa tuyanza teyanzeeke nga sinabakkuta oyina endagamuntu girina sebo giterera abantu mu kamera bwe bati bagirabe tekikola endagamuntu so giteekayo naye kati ekizibu ekiriwo kiri kimu nti amannya gano saagala gajjayo nkyayagala okugabikirira kubanga toyinza okugajjayo newakola ki wekozi watugambye kuli muli Akiimu eddala eryokubiri okya oli saagala kugajjayo kubanga wetuyinza okugajjayo ate ne bagakola ki ne bagabuukira kubanga kati mbeera nzijjayo information yange esobola okukola ki oyogerako limu eddala okyali sirikidde tebayekengere nti lwaki tagoogera gombi tebasobola kwekengera kubanga nange awe nekwatidde akalulu bakimanyi nti ko kaganye bembadde njogera nabo okuva mu kampu ebaŋŋambye nti bateeseteese dda n'okubaga petition egenda mu kooti okuwaabira Nalukoola oli wakkiririza nti agenda kuwaabira kitegeeza abakkiriza nti akalulu kagize eki akati ku bya kooti ate olaba nkaabira mu biki awo nawo tumaze okubataayiza njagala mbalage gye erigenda okukola ku nsonga ezo ate bino byebisinga otwangwira Benjamin Katana Akande Kenneth Paul Samuel Muyizi Mulindwa Musisaaliwa ono leero tumusonyiye tajja kuddamu ebyo ajja kusayininga affidavit yokka banoya bastruggle ekirala ekibadde kitulangibwa ne bumulaba batukuba emigga emizibu bwe gityo tebaasuubira kye twakola kubanga twabalaga nti tuyina brain power ne batuyombesa naye teweenenyanga kukola kintu kituufu n'olwekyo tetujja kwenenya kukola kintu kituufu ekyokuleeta kandidate omutuufu mu kiseera kye ekituufu twaleeta Erias Luyimbaazi Nalukoola nawulidde mwafunye ne laava etandika okusala ku linnya lye Nalukoola
babagambye nti Nalukoola azaaliddwa muno, akulidde muno, asula muno, ate akolera muno. Akolera wa? Akolera muno. Kati bw'otalonda oyo oba ogenda kulonda ani? Ebya kkooti mubitulekere era temutya. Mwe mukwate bukwasi namba z'amasimu ze mulina okukubako, ebisigadde ffe tubikoleko. Kaakati kammalirize ne kino. Omukadde w'entebe tabatiita. Omukadde w'entebe afaanana Sseggwanga, erina oluwonzi olumyufu, yatiisatiisanga bannansinga bagamba nti lwokya. Bagenda okulukwatako nga lunnyogoga okukira omuki. Nze mulozezzaako ndukutteko bataka oluwonzi lw'omukadde w'entebe lunnyogoga bennyogonnyogo. Tiimu evudde e Busiro ate eno sampo temuwanika emikono mwenna abavudde e Busiro okuggyako abo bennagambye okuwanika emikono. Kansala Kasaato ne ttiimu yo muwanike emikono, abo bokka bennagambye okuwanika emikono. Be mutalabye omulimu ogwabwe gwakukolera wansi okuva olwaleero ennaku z'omwezi 14. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.